Ensonga z'abasiraamu abakayanira obukulembeze bw'omuzikiti gwa Masjid Taqwa Musenyi zongedde okulanda bwe beerumiriza mu maaso ga Rasisi wa Kampala Central Shafiq Ali Nsubuga mu nsisinkano ebadde ku woofiisi ye. Ebiwayi bino okuli eky'Ennakasero okuva ewami Omar Kamoga n'abasalira ku muzikiti gw'omukisenyi be bazze nga battunka. Ekisinga okutawaanya abaisiraamu bano bwe bukulembeze obubaddewo nga kigambibwa nti bwawambibwa ne bateekako obukulembeze obupya. Kino kibadde kitutte ekiseera ng'obukulembeze bw'omuzikiti guno bawamba buwambe. Olwokutaano lwa wiiki ewedde twakulaga amawulire gaffe agataliiko nfuufu ng'abasiraamu Juma bagisalira ku mudumu gwa mmundu oluvannyuma lw'ekiwayi ekigambibwa okuba nti kyava Sheikh Kamoga okwagala okuwamba omuzikiti guno. Accountability ze baali basomera abasiraamu bazijjawo tebakyazisoma, agezaako okubaako kyayogera bamuleetera abakanyama sente zino batandika okuba nga baziwayalinga nga bazitwala eyo. Kyawaliza RCC ba Kampala okusalawo okuyita ebiwayi byombi basisinkane basobole okutabagana. Ab'omukisenyi babadde bambadde engoye z'NRM nga ziriko ekifaananyi kya Pulezidenti Museveni era nga mu kusooka babadde bakambwe nnyo. Kamoga atwesonyiwe Kamoga wando esonyi ettakuwa logireka bulesi tuze tubanja sente zaffe nazenda kusasa sako zonna azimazewa yazirya tayimu eyo tetulina na nsimbi zituyambako. Bwe bagenze mu lukiiko batandise okwerumiriza obubbi, enkwe, obunnanfuusi n'okweyagaliza. ateekeddwa okuleeta obujulizi nti essente bwe ziti zezaabula n'obujulizi bwobuno. Kituufu kiri nti kano akapya akazze kali mu batrusiti kali mu byanfuna. Mutuufu obivaamu n'agamba buli wansi maasogo emyaka oba gimaze emikasi. Enjuyi zombi zikkiriza nti ekibatawaanya byanfuna okuli kamunaana ezagulwa, emizigo egy'amayumba ekyengera n'ebulenga. Tulina amayumba g'abapangisa kyengera, tulina amayumba g'abapangisa ebulenga. Kati omuzikiti ogwo kuli gospel kutuwa kyali kyangaala netuteekamu amaduuka. Wakati emibuuzo ebibadde biyitingana kizuuliddwa ng'omuzikiti gwava mu basiraamu ne gudda mu limited. Waliwo Pedda Rasisi Nsubuga olukiiko lwa Kamoga okwekomyanga ensimbi ezisoloozebwa omuzikiti ssaako okubasibanga. ne babikulira ono bajjena ebigambo n'abiteeka ku ono seeka n'afubutuka waggulu ng'azze ku ttaku aba muwanika lwamuteekawo nga tebakkaanya ng'ajja kumuvuma tuli mu kutuba naye ng'avuma buvumi. Akawunti zaagenda ne mugamba nti yinga kuliko obi n'obujulizi yakawunti egendako ki sente tekyasoma Masjid Taqwa Kisenyi. RCC aliko okulungamya kwakoze n'ebiragiro byawadde ebirina okugobererwa ku muzikiti guno nga tebannagugula. twetaaga okukola meeting between the executive, the 16 people oba trustees. Twetaaga abantu abo n'obulumi bwabwe ku saidi zonna bensonga gano kyendi ku kiki tusobole okwenenya nga tewali agamba wanswaziza baana ba. William Byondo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.